nga tukyakutuusaako emboozi endala ezivudde ku Parliament yo Ministry y'ebyobulamu ng'eri wamu n'ekitongole eky'obwannakyewa ekirwanyisa ekirwadde kya sickle cell mu nsi yonna ekya Network for Sickle Cell Disease and Research bakujaguza olunaku lw'ekirwadde kino nga 25 omwezi guno gwennyini. Omusasi waffe abaddeyo katuwa ebisingawo ku mboozi eno. Ekirwadde kya sickle cell kye kimu ku ndwadde ezitattirawo ng'omuntu asobola okuwangala nakyo emyaka gy'amala mu nsi singa aba yejjanjabisiza bulungi. Obumu ku bubonero omuntu kwalabira nti alina ekirwadde kya sickle cell kwe kuba n'olususu olupeeruuka, okuzimba emikono n'ebigere, okulumizibwa mu nnyingo n'ebitundu ebirala eby'omubiri, nga kuno kw'otadde n'omulwadde obutaba na musaayi gumala. Wabula okusinzira ku bakugu ekirwadde kino kya buzaliranwa nga kiva ku bazadde bombi okuba n'obutafaali mu mubiri obusasanya ekirwadde kino. Ano okulwala obulwadde bwa sickle cell kiva eri bazadde bombi. Abazadde bombi baba mu butonde mu buzaale mu butonde bw'omwana ono mu musaayi gwe. Waliwo omusaayi oguva eri taata n'oguva eri maama ogukola omwana. Omwo mwe mubeera obulwadde bwa sickle cell. Teriyo muzadde omu ayinza kuleeta sickle cell mu mwana. So buli lwolaba omwana alina sickle cell, abazadde ababiri buli omu alina kyakoze okuleetera omwana okulwala sickle cell. Okusinziira ku alipoota eyafulumizibwa mu mwaka gwa 2013 eraga nga mu bitundu ekirwadde kino bwe kisinga okwegirisa ku bantu 5 omu aba n'ekirwadde kino, ate gye kitali nnyo ku bantu 7 omu yaba omulwadde. Obulwadde bwa sickle cell bungi mu buli bantu 7 ojja kusangamu mu Uganda buli bantu 7 omu alina akajiini akalwaza obulwadde bwa sickle cell. Ate mu high burden districts mu bantu 4 oba 5 mubaamu omu. Meaning ate olw'okuba nti abantu basigala nga bafumbiriganwa, obulwadde buno buli ofumbirwa omuntu alina akawike akasigo nga nawo kalina bweyongera okulanda. Kiyaga Charles Ngono ye mukwanaganya w'ekitongole ekirwanyisa sickle cell mu Uganda agamba ekirwadde kino kisinga kwejjirisa mu bitundu omuli Oyam, Kampala, Jinja, Dokolo, Tororo, Lira, Sako ne Gulu. Ngemu ku ngeri okulwanyisa ekirwadde kino, ekitongole ekirwanyisa sickle cell mu Uganda nga kikolera wamu ne Ministry y'ebyobulamu bateekawo pulogulamu y'okutendeka abajanjabi nga bakakikola mu malwaliro 274 okwetoloola eggwanga lyonna. Musawo afuluma mu ssomero ly'obusawo abeera amaze okusomesebwa engeri y'okujjanjaba obulwadde bwa sickle cell. Naye bategeeza ku pulogulamu Ministry gyetandise y'okukebera y'obwereere twakatraininga abasawo abasukka ne mu 2000 wetwogerera wano. Mu kujjaganya kw'omwaka guno abakugu ab'enjawulo bakusisinkana bagabana amagezi ag'enjawulo okujjanjaba ekirwadde kino ne tekinologiya eyeeyongedde mu nzijjanjaba y'ekirwadde kino. Abantu bonna abamanyirivu abaatiikirivu mu nsi yonna mu bulwadde buno mu kunoonyereza mu kujjanjaba ne mu madagala ne mu tekinologies ez'enjawulo bagenda bonna kubeera wano. Era tugenda kubanga tugabana ebintu amagezi amajja agakavumbulwa agakwatagana ku ngeri y'okulwanyisaamu obulwadde obwa sickle cell. So okutandika n'olunaku olwokusatu tugenda kubeera ba scientists okuva mu nsi yonna bagenda kubeera wano. Era tuyise ne baminisita ba health bonna mu Sub-Saharan Africa. Mu bijaguzo by'omwaka guno wategekeddwawo okukumba ku lw'omukaaga luno nga sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga wakukulembera okukumba kuno, oluvannyuma wabeewo okugaba omusaayi ku kisaawe e Mulago ekyetongodde kutaasa abo abalina ekirwadde kya sickle cell. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazo.